Yes, baganda bange mwebale kujja kuŋŋaana naffe olwaleero nga bwe nabagambye twakuŋŋaana ne baganda bange bano oluvannyuma lw'okutunuulira ng'ebiteeso ebyali bitukuŋŋaanya byali binene okusinga ebyo byali bitwawula omuli okulwanira ebintu ebimu nga tubikoleredde nga tetuli mu kukuba butayimba oba kugezaako okutwala ssente za muntu yenna wabula nga twagala ba structuring industry yaffe tukolera awayonjo tufune n'omulimu gwaffe. Kuzimu ku nsonga ze tugenda okwogerako mulimu ensonga ya telecommunications. Kimanyiddwa nti emyaka 2 egiyise telecommunication companies zaffe ennungi eziri mu Uganda ezoperating eziriwo n'ezaggalawo nga zibadde zitradinga music naffe mu kintu mu nkola gye bayita ya CRBTs oba ringback tunes, ringtones. Naye tugenza okwetegereza ng'emyaka egyo gyonna mu ngeri ensi yaffe gyezeezimbibwamu nga omuyimbi tafuna fair share ku content bwe tukola. Bannange tuteekamu obudde bungi, tusacrificing ebiseera bingi, twerekereza bingi, tusula mu studio ffe mulaba nga tubakolera music ono abajjanjaba n'abayisa mu mbeera ennyingi. Music waffe yafuuka utility nti mumukozesa amaka gammwe ne mayumba nga bwe mukozesa amazzi oba amasannyalaze. So naffe just twagala tubeere structured era nga njagala okwanjula the beautiful Vice President Star Girl Spice Diana ensonga enagibatotolere with more details. That was the introduction of the telecommunication saba twala kakisa kano nsonga ozinnyonnyole. Thank you, Palaso. Tubaniriza mwenna amanya Spice Diana. Ku nsonga yennyini Vice nga bw'abanyonyodde, ebimu ku bintu bye twandifunyemu ng'abayimbi nga tetulya ku mulimu just nti tugenda kupafominga, twewuuba buli lunaku n'okeera oli Balala, oli Mbale, oli Jinja at the same time nga tolina neofuna adde akadde okuwumulamu ng'omuyimbi. Naye ng'ate waliwo bangi abafuna mu mulimu gwo. Tulina telekos abasinga mu mmwe mulina obuyimba bwaffe mu masimu gammwe. Olina kasiri regular, buli mwezi bakusalako nusu 200 oba omuyimbi yenna gw'oyagala nga bw'otusapootinga n'ogamba kangula kayimba ka Spice. Tuli millions and millions of Ugandans. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo sekita ya music buli omu gw'atambulira. Ekidongo ne kiyita buli wamu music waffe yatambula. Naye n'obbulukuka enkeera ng'omuyimbi ng'oli mwavu. Okuza oluyimba olutaddemu millions and millions of money, no promoting oluyimba olwo ne lukwatayo kampani nejja neteekako nusu 200 be batema buli mwezi kufaaniwo awuliriza music wo. Naye nga percentage gy'olina nga content creator olina 1%. Bannange mwenna abali wano muli exposed. Is that fair? Ku 100% ng'omuyimbi nanyini content creator olina 1.8. Government netwala omusolo gwa 50%. Telecoms nezijja nezitwala 35%. Betuyita SMS wano baani badimaka n'atwala n'ekisinga omuyimbi. Naye nga gwe asula atunula mu mpewo gwa promoting oluyimba lwo ate nga tolina ne weerekereza. Bangi batunda n'ebyabwe ne bawalina obulamu bwabwe okuba nga afunayo akayimba. Naye nga ffenna tukimanyi omuyimbi w'e Uganda yasinga okunyomebwa ate nga ffe tusinga okuteekamu obudde mu mulimu gwaffe. Naye nga kiri fair. Naye ng'ate sente zaffe zifiireyo mu maofisi g'abasajja. So n'olw'ensonga eyo ne 1% eyo gye mbagambye 1.8% tetugifunangako. Essente zino zisoloozebwa. Ku research waffe gwe tukoze ngaffe waliwo estimate eraga nti buli mwaka ssente entono ezikolektingibwa ziri mu 7,000. Ono yeewuunyiza $7,000 lukolektingibwa okuva mu callback tunes, ennyimba ze mutugulako ate ezaffe ze twekoledde. Gavumenti neefuna 50%, ezisigadde ne zigabanibwa be tutamanyiiko. Naye nga bannange ekyo kyabwenkanya. Tusaba naffe batuwulirizeeko be kikwatako. Ku nsonga eyo yennyini, gavumenti ya Kenya wano baneyimba baffe
era mulaba ebivulu si bingi mu Kenya naye abayimbi tebali bubi nga ffe kubanga omuyimbi ku content we gwakuleetiza ayinako 52%. Kyokkola abantu nyomebwa ne batuyita ba beggars because tetufuna mu mulimu gwaffe gwe tukola ate nga tuteekamu obudde bungi. So n'olw'ensonga eyo ffe tusaba channels entuufu okulaba nga tunegotiatinga ne telecom companies, tetuzze mu kulwanagana, tuzze mu ddembe, tube ng'ate ng'abayimbi tufuna mulimu gwaffe. UCC bekikwatako mwenna please kyemmanyi bino bigenda batuukako tusazeewo twegate nga federation tuyogeze eddoboozi limu mutugwatireko. Thank you so much. Basically, what Spice was talking about, but I'll concentrate on the English side for those viewers that are more comfortable with English. So basically, this telecommunications issue is something that artists have struggled with for quite a long time. We've had artists that have had issues with aggregators, we've had artists, they reached a point and gave up on trying to collect their money of CRBT because of frustration. So it's very sad that this has been happening for over 20 years. In other words, before I became an artist, already this thing, already John on essay. As it turns out, the artists, we didn't even know about these things. These percentages, we were not made aware of them. This is something we discovered recently. About, what the hell is going on. So, for a quick breakdown, like Spice was saying, imagine, I don't think there is anyone in Uganda where the government taxes income tax of 50%. It is only us, and we are not even aware, we're not told about it. So we're being taxed such an exorbitant amount, and we don't even know about it, and we don't have a choice about it. We don't know who made these decisions, when they were made, who made the policy, what was the criteria. You can imagine. So call and ring back tunes, what they call CRBTs. The government, according to our research, takes 45%. The telecoms take 30%. And the aggregators 18%, and the artists only take 1.8%. The artists are the owners of the content. They invest their time, energy, talent, money, blood, sweat, and tears. Everyone else is a broker, just a business entity. Basanga biwedde, never tunda, never puna, but the artist gets, it's ridiculous. I can't even call it small. This is not small, this is, it's like we get nothing, basically. And like Spice said, from our research on average in a year, people collect 700 billion, not millions, 700 billion. Imagine. So when people are calling artists go to Bulu to beg, blah 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 blah, artists are not poor. We are just being robbed every day. And so that is why we stand up and say we need to form this federation to talk with a united voice and claim what is ours. And in conclusion, of course we have legal channels to follow up this case. However, we would prefer to negotiate with the telecom companies and all the stakeholders involved. So basically we are reaching out and calling, we are still at we are viewing all options on the table. We prefer to negotiate and sort out this problem for the benefit of our industry. And this is not just for us, it's for us and the generations after us. Thank you so much. Thank you, Lilian. Banaffe, federation yenu ezeega bannange boogedde yonna mulamwa kutereza industry yaffe. Waliwo entegeeragana eyafuukibwako ensasula ya royalties n'abaana abakozesa music Mumbera broadcasters nga 16 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2020 waliwo entegeeragana eyafuukibwako bano ba stakeholders URSP, UCC, NCF, UN,
CC, NA, and UPR, our broadcasters, twategeeragana nabo basobole okusasula royalties z'abayimbi mu ggwanga. Naye sente ze basasulako basasula kangambe obutundutundu 2 ku 5. Sente zasigalayo baate basaba bazisangulewo baleme kuzisasula. Kakati awo wali Kalumanywera tebateesa naffe tebakola ki bo basalawo busazi uganda ezo muzitusonyiwe. Kakati ate naffe eri gyetutatukolera ebintu byaffe tulina oliba obuganda owaye batuganye otuwanjola ebintu ng'ebyo. Twagala industry bannaffe, industry yaffe ebeere nga mwe tufuna ejjamba. Living example ebadde wano myaka 3 COVID. Abayimbi abali wano mwenna ffenna twali tetufa naye twali tetufuna royalties senga twali tetufuna kuba radio ne TV stations n'abalala abalina bungi bo baakolanga 24/7 naye ate ffe nga tetukola. Abayimbi muleme kulowooza nti bakuba akayimbako ku TV kyamaanyi nnyo oba ku radio. Nedda tusobola okusalawo netuga nti Spice Diana afulumiza albamu ye twagala ya play radio 3 oba 4 federation nemusasula okusinga okuyita emmanju ne bakko ssente zo nga gwe bobaga bakuyamba naye ate nga gwobayamba. Ekintu ekyo tukigenderere tuleme kubuguma betukubye emyaka mingi naye tuli bakuba miziki waffe tetumufunyeemu bakubina ebyokujjuza cricket ofo simanyiwa oyinza okukola ebirala nga olikodinga miziki nakusasula mu bimpimpi kaneme kubba sho nankome wano naye mwebale nnyo